maaso tunule waggulu kununulibwa kwaffe ffenna kusembedde. Program Manya Ebiro teweetaaga kugisubwa. Tuula tuyige. Tuula tuyige. Munnange ampuliriza, nsanyuse okulaba, nsanyuse n'okumanya nti ompuliriza wamu n'okundaba. Weebale okubanga kw'oli. Abakozi aba 3ABN siyinza nabo butabeebaza olw'omulimu gwe bakola okumaliriza omulimu gwa Mukama waffe ku nsi. Manye abantu bangi baagala nnyo okutuuka mu ggulu. Abantu bangi baagala nnyo okuwummula, naye okuwummula okwo tekujja kutuuka okuggyako nga obubaka bumunye mu nsi yonna era nga Mukama afunye abajulirwa. Matayo 24:14 kyava ayogera ebigambo bino nti n'enjiri eno ey'obwakabaka yakubuulirwa mu nsi zonna okuba omujulirwa. Nange nawulira olw'enkomerero n'eryoka ejja. Mmanyi nti yabakkiriza bangi bakoowu bwe batunuulira ng'essuubi lye baalina mu nsi nga liweddewo. Bangi beetamiddwa embeera y'ensi era bangi baagala kugenda wa Mukama waffe. N'olwekyo buli awulira nga yeetamiddwa embeera y'ensi, kola ekyo Mukama kyakuwadde okusinziira mu kirabo kye yakuwa osobole okwanguyaako okudda kwa Mukama waffe. Katugende mu maaso. Tweyanzizza nnyo kubanga Mukama Katonda waffe otwagala. Ffenna twawaba naye okujja kutunoonya Mukama watussaamu ekitiibwa. Newankubadde tetwakubalaamu ka buntu era twalowooza nti ebyo byakutuukako Katonda yali akubonereza olw'okweyita kyotoli, naye tukukkiriza nti ggwe wali Katonda eyatutonda nga kikuleese kutulokola. Osonyiwe obutali butuukirivu waffe. Abayigiriza n'abayiga ffenna tuli boonoonyi, naye otuwadde eddembe okukomawo n'okuyitibwa abaana bo. Otuyiga ekigambo kyo kibikkule okuyita mu Mwoyo Mutukuvu, tukitegeere mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tuli mu Luka 15 okuva ku lunya olw'11 twaleka omukyala azudde ssente nga gali makulu g'ekkanisa eyakozesa ekitangaala Bayibuli okuzuula etteeka eryokuna eryali libulidde mu kuyigganya ne mu kugezaako okuzikiriza ekkanisa. Kati olwaleero tuli mu lugero lw'omwana eyazaawa era mu ssuula y'emu ey'e15. Awo Yesu n'abagamba nti waliwo omusajja yalina batabani be babiri. Omuto n'agamba kitaawe nti, kitange, nkusaba ompe omugabo gwange ku bintu byo ogunsaanidde. Kitaawe n'abagabanyiza ebintu byabwe. Yagabanya ebintu bye. Omwana n'asaba omugabo gwe. Okwo kwe kwagala kw'omuzadde okwali okw'ekitalo. Katonda tammenga kirungi bantu.
n'olwekyo omusajja ono yali kisiikirize kya Katonda. Katonda bwe tumusaba akkiriza. Bw'aba akkiriza aleka ne tufuna ebyo ebivaamu, kubanga tawaliriza. Omuzadde ono n'omwana we baali bakyabeera wamu nga bakolera wamu, era ng'ebirowoozo bye n'ebintu by'alina byonna bimanyi by'abaana bano. Kati omwana asabyeko ebibye ng'omuzadde ow'omukwano, naye nakkiriza ng'ayagala n'omwana agezeeko. Mu kiseera ekyo agambye bwe yagezaako olunnyo 13 waayitawo ennaku ntono, omwana omuto n'asibako ebintu bye byonna ne yeetambulira n'agenda mu nsi ey'ewala. Ennaku zino bantu bangi bagenze mu nsi ez'ewala ne beewaŋŋangusa. Bwe yatuuka eyo n'asaasaanya ebintu bye ne yeemalira mu binyumu. Omwana ono ayinza okuba nga yali mu kyalo. Mu kyalo amasanyu n'ebinyumu tebibeerayo, naye gy'agenze wabaddeyo amasanyu n'ebinyumu. Bano bawala bato, kuno myenge, gano mazina dansi, era obulamu n'alula nga teyejjusa kubanga bukyuseeko. Ekiseera ekyo we yamalirawo ebintu bye byonna. Leero kiki ggwe kye weemaliddewo? Kiki ky'osabye Katonda wo? Era kiki ky'osuubira nti okimazeewo? Teebereza omuntu eyajja ng'alina ensimbi n'agula engoye ezituukana n'ekibuga, n'akyakaza abantu be yasanga nga n'emikwano gye ne balaba ng'alina kashi, ne bagenda nga bayita bannaabwe nti ogw'obwereere weeguli, ne banywa ne basanyuka. Naye obuzibu nga bujja buli kaseera. Ssente ezo mu kifo ky'okuziviisaamu amagoba ng'asuubula era ng'azitereka, musajja wattu ye yazisaasaanya mu ngeri eyo esaasaanya obusaasaanya, batezirwawo ne ziggwawo, kubanga yalina n'okupangisa waasula. Yatandika okutunda ebimu ku bintu bye bye yali aguze ng'engoye, amasaawa, engatto n'ebirala, era n'anoonya n'emirimu, naye n'emirimu gy'emu kibuga nga tegirabika. N'enjala nnyingi bwe yagwira mu nsi omwo mwe yali, n'asiibanga era n'asulanga enjala. Omuntu ono singa yali alina ssente yandifunye enziruka mangu n'addayo. N'ebyo ebirowoozo usanga tebyamujjira olw'ensonyi. Bali bamulaba mu batya, eyasiibula nti ye takyadda mu kyalo ate ng'alaba akomyewo. Juzi mu biseera bya COVID waliwo abantu abaali balayidde nti tebajja kudda mu byalo, nga waliwo n'amakanisa gye babayeeyereza, laba ojja kudda mu kyalo bw'otokkiriza Yesu. Naye njagala okubagamba nti ekyalo kyalabika nga kye kijja okwesigika mu nnaku zino ez'enkomerero. Tawuni simbi ofunaafuna n'emirimu gisobola okubeerayo, naye oteekwa okubeera n'okuteekateeka ekyalo. Omwana mulenzi ono yasulanga n'enjala kubanga yali alidde ne yeemalawo. N'agenda abeere ew'omwami omu ow'omu nsi omwo, n'amusaba amuwe omulimu. Gwagenza okusaba omulimu naye teyali mubi, ng'alaba tajja kumusobola mu kibuga, n'agamba nina eddundiro lyange mu kyalo eyo ery'embizzi. Omuyudaaya eyali ayigiriziddwa
ti embizzi nsolo y'enyinyalwa nga Bayibuli bw'egiyita. Leero ogenda okumuwa omulimu naye nga gwakulabiriranga mbizzi ng'ate agumuwadde munnamawanga, kitegeeza nti yali agwiridde ddala ku ttaka, yali atuuse awasembayo, yali akomye. Leero mulimu ki ggwe gw'okola? Gwe ogukola olina omukisa kubanga olina omulimu, naye gusobola okuwa nga teguweesa Katonda kitiibwa, nga naawe ogukola lwa nnaku. Kikyakwetaagisa okuddamu amaanyi n'okujja eri Mukama omugambe nti omulimu tegukuweesa kitiibwa naye ate nakukkiriza. Abantu abasinga bwe bafuna ssente mu mirimu emikyamu olw'okubanga ssente ziba zeetaagibwa nnyo, oluusi bawaayo basaddaaka obulamu bwabwe ne bamalirira ne bakola obulamu mulimu ogwo, naye emirimu egyo oluusi gyonoona era ne gittira ddala obulamu bwabwe, n'abamu giribatuusa mu kuzikirira singa tebakola ng'omuvubuka ono bwe yagondera Omwoyo Mutukuvu n'akola kye tugenda okulaba. Naye bwe yeddamu n'agamba nti eka ewaffe abasajja abapakasi aba kitange bafuna emmere nnyingi ne balya ne balemwa, naye nze ndi wano nfiira wano enjala. N'agenda eri kitange mugambe nti kitange nnyonoonye eri eggulu ne mu maaso go, era sikyasaanira na kuyitibwa mwana wo. Nfunira omulimu mbeere ng'omu ku bapakasi bo. Bw'atyo n'asitula n'adda ewa kitaawe. Omwana ono okufaalaganako n'aboonoonyi abeenenyezza ne badda eri Katonda, omwana ono ekirowoozo bwe kizze ayimukiddewo n'adda eri kitaawe. Leero ekirowoozo bwe kizze nga kikulaga ekigambo kya Katonda bwe wakivaako edda bw'ogwana okwenenya, nga kikulaga amagezi agaakuweebwanga abakadde bwe wagaleka bw'ogwana nga kikulaga bwe wawaŋŋanguka edda, bwe wazaawa bw'osaana okuzaawuka. Oyinza leero okusibako ebintu byo, obuntu bwe bw'olina, osobola okuggalawo bizinensi eyo oddeyo eri kitaawo. Omwana ono yalina kitaawe nga mugagga, ebyokulya byonna byabeeranga eyo, naye kati afa njala. Omwana ono yali ayambala bulungi ng'omwana w'omugagga yali mu kyalo, naye kati ayambadde enziina. Omwana ono bwe yayambalanga engatto ng'era alina n'ezikola mu nnimiro, naye kati atambuza kigere. Omwana ono yali ng'ali emirundi 3 olunaku n'okukirawo, naye kati ne kulya okwekimu tekuliiwo. Mu kudda emabega mu by'omwoyo kisoboka okuba nga wadda emabega wagwa okuva eri taata waakwagala Katonda, omulabe n'akusendasenda naawe n'osaba ogende weekolera ebibyo. Olw'okubanga Katonda teyalina migwa gyakusibisa weere mu kkanisa ye, naawe n'osengukira ddala n'ogenda nawala, yasuubira nti bakumanyi. Kyokka eyo okubonaabona gye kukusanze, leka kwongera kunyiigira mukaddewo, weenyiigire wekka era weenenye, mwatta okomewo eka. Mwetegefu okukuyamba, mwetegefu okukwanukula, kubanga mu maaso wano kye tulaba omuzadde w'okwagala kye yandikoze. Agambe nja kugolokoka ngende eri kitange, mugambe nti nnyonoonye eri eggulu ne mu maaso go.
siina kalaamu kubalaga musaalaba, naye omusaalaba bwe gutyo bwe gufaanana nti omuti ogwesimbye bwe guti musaalaba guyunga eggulu n'ensi, so nga ate obukiika bwe buti buba nga buyunga omuntu n'omuntu. Kyova olabanga ku musaalaba Katonda kwe yagattira, kwe yakomezaawo, kwe yayungira omuntu eyakutukira mu lusuku Adeni ng'ajeemye, n'amuyunga ne Katonda. Ate era ku musaalaba omuntu n'omuntu kwe tuyungibwa. Neewuunya nnyo bwe ntunuulira omusaalaba ne ndaba nga nange Katonda bwe yantonda ndi mu kifaananyi kya musaalaba. Gwandaba gezaako oyimirire ng'emikono gyo gitadde erudda n'erudda, ojja kulaba nga omutwe gwo gusonga mu ggulu ng'ate ebigole byo biri ku nsi, so nga ate omukono gwo ogwa ddyo n'ogwa kkono gyombi gikulaga bw'olina baganda berudda n'erudda. Omwana ono okuva lwe yali Omuyudaaya ekyo yali akitegeera nti buli lwe twonoona bantu bannaffe tuba twonoonye ne Katonda nnyinibo. N'olwekyo ebyonoono byaffe bye tukola ku bantu bannaffe, bye tusobya bantu bannaffe, ne nannyini bantu abo be tusobezza abamunyiivu era ng'ajja kutubonereza singa tetwenenya. Omwana ono yategeera bwe yasobya kitaawe, bwe yeetulinkiriza ne bigaana. Niye ate manya ne gye yagenda, eby'okusinza yabivaako, eby'omwoyo yabisuula, n'amanya nti ateekwa okukyusa ku bulamu. Leero bannaffe mmwe abaagenda mu exile, Katonda wamwe mwagenda naye, mwagenda okunoonya ensimbi, bwe mwagenda okudduka ebyobufuzi ebikyamu, bye mugenze ne mudduka eddiini ezibayigganya, gibwe atuuka eyo ng'oddusa ebyenfuna ebitafuna, Katonda wo wagenda naye? Oba naawe olinga omwana omusaasaanya, Katonda wamusuula n'obutukuvu bwe yakuwa ne bufuuka nziina. Naye omwana ono akoze ekyamagezi, agambye nja kugolokoka ngende eri kitange mwenenyeze nti omusaalaba gwannema okwetikka, n'ennyonoona ggwe Katonda ate n'ennyonoona ne bantu bannange. Ngero 22 olunnyi olwokutaano agamba timanyizanga omwana ekkubo erimugwanira okutambuliramu. Awo ne bw'alibanga akuze, ne bw'alibanga alivuddemu, alikomawo. Omwana ono Mukama amuwadde omukisa. Yali awulira era oluusi ng'agondera eddoboozi ly'Omwoyo Omutukuvu, amugondedde olusembayo, omwana ono n'akomawo. Gwe Omwoyo Omutukuvu bw'akuyita okukomawo mu kkanisa, leka kwewolereza, bajja kunsekerera, bajja kundaba, banaagamba batya, ate be mbadde nkyakala nabo, ate be mbadde nseka nabo. Mukama akuwa amaanyi ge yawa omuvubuka ono n'akomawo ewa kitaawe, kubanga Katonda y'omu. N'ekigendererwa kye kwe kubeera n'emirembe naye, atubeera n'emirembe ne bantu bannaffe. Katugende mu maaso nga tulaba omuvubuka ono atugambe nti n'asituka n'addayo ewa kitaawe, naye azzeeyo ng'amaliridde okubeera omupakasi, kubanga yatunuuliranga abapakasi nga balya
emmere ssaawa ze bamala nga bazze okukola, n'abaabeeranga waka nga ku bijjulo byonna tebabalyako. Bwe njogereranga gwe guno omulembe omukyamu, abantu bangi abakozi bwe bajja awaka, bwe tubeera n'amakampuni tubeera n'abakozi, tetwagala kubawa byakulya. Naye omusajja ono yali mulungi, ti abapakasi be baaleetera n'omwana okubeegomba, n'agamba kanzireyo wa taata nkolenga nga mupakasi. Akomyewo nga yeebalanga mupakasi, naye mukadde we ddala bw'anaamutwala katuyongere mu maaso. Naye nga yali akyali walako n'awaka, kitaawe n'amulengera ng'ajja. Saamiina, bw'oba okyali mu birowoozo by'okudda mu kkanisa, bw'oba okyali mu birowoozo by'okudda ewammwe gye bakuzaala, ng'olina kye wasobyayo, ng'olumiziddwa Omwoyo Omutukuvu ng'omusajja ono, ng'omuvubuka ono, mukama wo bamuzadde we abeera mwetegefu okukwaniriza, kubanga omwana ono yagenda mwana era abadde mwana era ajja kusigala nga mwana emirembe n'emirembe. Bwe yandikoze ng'emirimu gy'ekipakasi, abamulaba bandigambye ti omusajja ono naye yayonooneka. Kati noono omwana amukubira yadi ng'abapakasi, amukubira bukubizi mimbi asala nsale, omwana ono amusimbya layini amusasula omusaala ng'abapakasi, omwana we yandifunye okunyoomebwa. Obanga omuntu obuntu yandinyomeddwa, ate Katonda awulira atya singa akugaanye okukuzzanga omwana ng'okomyewo mu maka ge? Komawo mu kukkiriza. Oluganda nkwegayiridde. Bangi tubadde tuseerera nga tugwa naye nga tugenda mu maaso, naye ng'atulonda. Omutukuvu agwa emirundi 7 n'ayimuka, naye omuntu omubi bw'agwa tayimukira ddala. Tetubeeranga ndoddo nti gyegwiridde, nedda. Mukama waffe yeetegese bwe tugwa tuyimuke tudde gy'ali. Atumanyi, atutegeera, naye ekisinga atwagala nnyo nga tulina ye. Yesu yayogera ebigambo bino ti abo be wampa nsaba babeere wendi. Katonda yatuwa Yesu Kristo okubeera mukama waffe, ne mukama waffe atusaba tubeere waali, tubeere naye. Awalala atugamba tisinga naakonkona n'owulira ku Bikkulirwa 3:2, naayingira nendiira wamu naawe, naawe nange. Naayogerako nakano tiyawangula ndimuwa okutuula wamu ne Kitange, okutuula wamu nange nga nange bwe nawangula ne ntuula ku ntebe ya Kitange. Ntera okgenda ku mbaga, naye ebirowoozo byange bibeera nnyo ku mbaga erisembayo. Ngenda ne ntunuulira omuwala nga mu bawala bonna ababadde ku nsi awangudde omutima gw'omusajja ono. Ne ngamba, Yesu, nange nsobola okuwangula omutima gwo. Era ekisingawo ekifaananyi ekindagibwa ku mbaga kwe kulaba omugole omukyala ng'atudde ne bba, nange ne neesunga olunaku olwo lwe ndituula ku ntebe y'emu nebaze Kristo, kubanga ekyo kisuubizo. Awangula ndimuwa okutuula ku ntebe yange ey'obwakabaka nga nange bwe nawangula. Ka Yesu Kristo yawangula ebikemo, naawe akwagala owangule. Tiye bwe yawangula yatuula ku ntebe ey'obwakabaka. Naffe bwe tunawangula Sitaani, eyo entebe yeruma Sitaani, naye tujja kutuula naye emirembe n'emirembe. Nkusaba gwawuliriza, naawe otuule ku ntebe wamu ne Yesu Kristo ng'omuwanguzi,
ng'abagole bwe mugendanga ku mbaga tomalira birowoozo byo nnyo ku mugole oyo naye kabiyitemu. Ezo embaga zaateekebwawo nga bisiikirize biryoke bitulage amaka amajja Mukama waffe gaategeka. Temubawulaba nga tannagenda yasooka n'asasula. Mwe abatwala abakazi nga mubasikuludde bukuluzi naawe osasula. Omwana ono kitaawe bw'anaamulaba kiki kyagenda okukola? Anaatuulanga ku dining table naye? Anaatuulanga mu ntebe ez'omuddiiro? Katugende mu maaso. Kale kitaawe n'alagira abaddu be. Amulabye ng'akyali ki? Wala. Kitaawe n'amulengera najja n'amusaasira nnyo. Ekintu ekisooka amusaasidde nnyo. Endabika gye yali alabika n'ebiziina bye. Ekifaananyi omulala akisiiga nga muzeeyi, busuuti z'ayambadde agudde bugwi mutabani we mu kifuba n'amugamba kulikayo n'amunywegera naye gwanywegera ajjudde entuuyo n'obukoowu n'enziina z'ayambadde n'ebigere ebyereere. Omwana eyagenda nga mwana wa mugagga akomyewo nga mwana wa lukyolo. Sitaani ekyo kyatukola, yatutonda nga tuli ba muwendo Mukama, ne sitaani yatufuula nziina. Kyemuva mulaba jjajjaffe Adamu ne kaawaabwe bajeema baasigala bwereere. Obwereere mu nnabbi kitegeeza nsonyi, nga baswaza nga baswala kyebaava beekweka. Leero sitaani gyakututte akukozesezza ebiswaza byenkana wa yadde oswadde bw'otyo neekomayo wa Mukama waffe lwa nsonga nti obwereere bwo yabutwala ku musaalaba. Bwe baamuggyamu ekyambalo kye ne bakigabana n'asigala bukunya ddala, alyoke asasulire bonna abaswadde ng'atandikira ku Adamu okutuusa ku muntu asembeeyo. Naye abantu abo nga bamaze okuswala ne bakomawo gy'ali n'abaddiza ebyambalo. Katulabe ono bw'anaamukola oba anaamuleka mu byambalo ebyo. Agamba kitaawe ng'ajjudde amaziga n'amusisinkana. Jjukira e Getsemani Yesu ng'akaaba amaziga olw'omwonoonyi, naye ng'aboonoonyi tweyongerayo bweyongezi. Eyasooka okweyongerayo yali muyigirizwa we yennyini Yuda. Kinaakwata n'omugwa n'agenda yeetuga mu kifo ky'okukomawo nga Peetero. Katubeere ba Peetero, twemenga kukwatibwa nsonyi na nsonyi kututwala kwetuga. Buli lw'ogaana okudda eri Yesu oba weetuze nga Yuda kisiikirize kyabo bonna abanaagaana okudda eri Katonda, baakwezikiriza bokka mu Geyeena, baakwesasulira olw'ebibi byabwe. Nsaba Mukama akutaase nga bw'azze ataase abantu be ng'abayita okudda era ne badda ne bafuna omukisa ogwo. Agambye n'amugwa mu kifuba n'amunywegera. Omwana n'agamba kitaawe nti kitange nnyonoonye eri eggulu ne mu maaso go. Omwana ono yali amanyi omusaalaba n'amakulu gaakwo, si kyasaanira kuyitibwa mwana wo. Omwana yeegaanyi kitaawe naye tamwegaanyi lwa bubi nti si ye taata we, naye ategedde embeera gy'alimu emulaga nti tagwana na kuyitibwa mwana we. Era abagenyi bwe bamusanga ng'afaanana atyo tasobola na kumulagayo nti ono ye mutabani wange ow'okusatu oba ow'okubiri. Waliwo olunaku olw'essanyu Yesu lwajja otulaga mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'abamalayika be. Alikulaga agamba nti bw'olinkwatirwa ensonyi mu maaso g'abantu, nange ndikwatirwa ensonyi mu maaso ga Kitange n'ag'abamalayika be. Naye bw'olinnyanjula mu maaso g'abantu n'otookwatibwa nsonyi, n'ompeeranga obujulirwa n'emirimu gyange,
n'oyogeranga ku bulokozi bwange buli wonoobeeranga, nange ŋŋenda kukwanjula mu maaso ga Kitange n'ag'abamalayika be. Olunaku olwo nsaba lubeere olulwo, lubeere olwange. Lwe lunaku olw'embaga, olwo bwe ndutulowooza, ŋŋenda ne mpulira muli nga nange Mukama nsaana okumwebaza olw'ekyo kye yankolera, n'okumuweera obujulizi, n'okumwanjulanga eri abatannamumanya. Agamba nti naye kitaawe, omwana abadde yeebalanga atakyali mwana, nti naye kitaawe n'alagira abaddu be nti mwanguwe mangu bwe baasembera, muteeketeeke, muleete ekkanzu esinga obulungi mugimwambaze. Obwo bwe butuukirivu Mukama waffe Yesu bwe yakolera emyaka 33 ng'omuntu ku nsi, n'atabeerako musango, bw'atuddiza bwe twali tufiiriddwa mu lusuku Adeni, ne tusigala bwereere ne tuswaza. Kati tuli ba kitiibwa, si mu maaso g'abantu bannaffe bokka abategeevu, naye ate tuli mu maaso ga Katonda. Newankubadde ng'ensi etunyooma, ng'abaasiriwala, ng'abaayonooneka bwe twakkiriza Yesu, naye Katonda atussaamu ekitiibwa. Tuli ba kitiibwa. Yatutaasa tetukyakola bituswaza, atuwa amaanyi ne tutakola bituswaza. Atuwanirira nga bwe yawanirira Peetero mu kiseera eky'okumwegaana. Tinaamutunuuliza amaaso ag'ekisa, Peetero n'akaaba amaziga. Leero akutunuulizza amaaso ag'omwoyo ag'ekisa, ng'akuyita okukomawo ng'omwana ono bwe yakomawo. Ate ekyokubiri, mumunaanike empeta. Empeta etegeeza bwegafu. Omwana ono azzeewo yeegasse ne kitaawe, kati takyayitibwa mupakasi naye mwana. Bino Yesu olumu yabyogera, nti sikyabayita baddu, naye muli baana bange, kubanga mukkiriza okuzaalibwa mu famire yange. Era ffe abakkiriza okuzaalibwa mu famire ya Yesu kyetuva tuyitibwa Bakristaayo, kubanga twegaanyi famire ya Adamu eyagwa, ne tukkiriza okuyingira mu famire eya Kristo, nga Baroma 5:12 ne Kolinso ekisooka 15 okuva ku 45. Twakomawo kati tuli baana, twejjeerezebwa obw'obuyaaye obw'okubeera abaana b'oku nguudo. Kati tuli baana ba taata, tetukyalya kasasiro. Kyova olabanga kati emmere y'omwoyo ndi wano ku kigambo. Tetukyalya kasasiro, tetukyanyoga mu bitaba gano gaagano matukuvu. Kigambo kya Katonda matukuvu. Mukama waffe gwe mugaati ogw'obulamu, gwe tulira mu kifaananyi ekyokusembera ku mmeeza ye. Omwana ono bwe yadda yasembera ku mmeeza ya taata we. Abaddu bwe batasemberera ku mmeeza ya taata we, waliwo ekirala kye yamuwa. N'agamba munaanike empeta. Empeta tutegeezere ng'etegeeza bwegafu, akomyewo nga mwana. N'agamba ekyokubiri, mumwambaze engatto. Engatto zitegeeza ddembe. Olunaku lumu lwe bali kutwala ku poliisi eyo, lw'olitegeera nti emirembe gikuweddeko, kubanga tebasooka okukola kukwambula ngatto, towa viato.
kyokka nga bw'obadde mu nsi tebaddeyo abadde agamba towa viyaato. Ekyo kiyitibwa okubeera wansi w'amateeka, under the law. Amateeka gaba gakunyigiriza, gakubuutikidde. Tolowoozanga nti bw'ogondera amateeka 10 lw'obeera under the law. Nedda, bw'ogamenya amateeka lwe gaba gakunyigiriza. Kubanga oba tokyalina ddembe kutambula na kugenda gy'oyagala. Oba tokyalina ddembe kulya na kunywa nga bw'oyagala. Oba tokyalina ddembe kukola mu nnimiro zo. Era oba tokyalina ddembe kusula mu kitanda kyo. Wabula nga byonna ogendera ku biragiro eby'amateeka agaba gakutuddeko. Mukama waffe Yesu yeebazibwe kubanga yatuwonya okubeera under the law, kubeera wansi w'amateeka, n'atufuula baddembe. Kati tuli under grace, twasonyiyibwa. Mulimu enzikiriza, mulimu abantu abayibuulira, mulimu ekkanisa ezibuulira ti omuntu bw'agondera amateeka lwabeera under the law. Naye buba butamanya. Omuntu ali under the law yoyo asuubira nti bw'anaakola ekintu gundi anaalokolebwa. Waliwo abawolereza Sabbiiti ne bawolereza Sande bagijjeko omusango ne bagamba nti kyova olaba nga tusinza ku Sande kubanga Yesu lwe yazuukira. Ekyo kye kiyitibwa under the law. Ng'osuubira nti bw'okola ekyo lw'ogenda mu ggulu. Naye bw'ogondera Yesu ky'ayogedde ekigambo kye, gw'obeera omwana we. Kyenva nkuwuula bonna abakyakuuma Sande mukuume Sabbiiti ya Katonda. Bayibuli ze mukwata mwe tusanze amateeka ate ng'ate yagawandiika ne ku birowoozo byammwe ne ku bwongo bwammwe. Omwoyo alyoke asobolenga okubeera naffe ng'atujjukiza bujjukiza ti oli mwana wa Katonda tokola bw'oti, oli mwana wa Katonda toyambala bw'oti, oli mwana wa Katonda tomala galya. Buli kiri ku nsi olya buli si bw'okola. Olaba n'ensolo nazo tezimala galya. Egyo gye giyitibwa emirembe. Emirembe Yesu gye yatuwa kwe kufuna amaanyi agakola nga Katonda bw'ayagala. Eryo liyitibwa eddembe. Naye buli lwe tumenya amateeka eddembe liba livuddeko. N'oleka kulowooza tojja kusinzanga bw'oyagala. Abamu bagamba nti nze wenjagalira wensinza. Nedda, Katonda takola nkola eyo. Nze gye njagala gye ŋŋenda. Wenjagala wensula obeera mwana musaasaanya. Nkukoowola okomewo oluganda. Tubeere mu nnyumba ya Mukama waffe, mu maka ga Mukama waffe. Mwajja okutujja atwongereyo, atuwa obusikaawe. Agamba bw'ati, engatto tuzirabye, mwambaze engatto. Era mugende mutte ennyana eya ssava. Lwaki ennyana yettibwa eya ssava? Kubanga awataba kuyuwa musaayi tewaba kusonyiyibwa. Yesu kyeyava afa ng'ennyana nga muvubuka, kyeyava afa ng'embuzi ento ze bakyayita kids, ng'endiga ento lamb. Lwaki yattibwa bw'atyo ng'akyali muvubuka? Kubanga ye ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda. Okutabagana kwa taata n'omwana ono kwali kwetaaga okuyiwa omusaayi, newankubadde ng'okulya ennyama kwolwo kwaliwo n'okusanyuka n'okunywa ebirala byonna, kubanga eyali azaaye azaawuse. N'olwekyo ssaddaaka ya Yesu yeetugatta ne Katonda nate.
ennyana eno gye yamugamba okutta yali terina musango gwezizza. Omwana omulenzi ono gye wewaggulira n'ayaayuka n'abula n'abonaabonera eyo, ennyana teyaliiyo, yo yali mu kisibo. N'olwekyo abantu bwe twagenda okwewaggula Katonda, Yesu Kristo yasigala akyali ne Katonda, teyeewaggulangako. Naye musajja watu bw'akomyewo, nnyana yemukiikiridde olw'okutabagana okwo. N'olwekyo Yesu Kristo kyava abeera saddaaka etabaganya ggwe nange. Nze omwonoonyi ne ntabaganya ne Katonda omutukuvu. Nze yayaayuka ne ntabaganya ne Katonda atalowoozangako na kuyaayuka. Nze yagoberera Setaani. Saddaaka ya Yesu enkomyewo okugoberera ye. Agambibwa ati, tufumbe embaga ennene tujaguze, kubanga mutabani wange oyo yali afudde, kaakano mulamu. Yali azaaye, laba wuuyo azaawuse. Olwo embaga n'etandika. Newankubadde musajja ono yali mugagga, naye obugagga bwe yawulira nga busanyaladde. Si lw'oli omwana bye yatwala, naye bw'asanyalala lwa kintu kimu, ti omwana we yali tabweyagaliramu. Okusinziira ku ndabika. Newankubadde yalyanga mmere teyali tewooma. Ekitegeeza nti omwana ono bwe yali agenda, yagenda n'omwoyo gwa kitaawe, yagenda n'omutima gwa kitaawe. Naffe bwe tuwaŋŋanguka n'omutima gwa Katonda. Ensi bwe yali ejeema, omutima gwa Katonda gwali ku yo. Kyetuva tulaba nga ssaawa busaawa Katonda yava mu ggulu n'atandika okunoonya Adamu. Adamu oliwa? Leero nze Adamu, gwe Adamu, atuyita muluwa? Obulidde wa? Olaze wa? Ensonyi ozijje ku ki? Laba, nina ekyambalo. Olinnyo otya mu nfuufu mu bigere? Laba engatto we ziri. Laba nina empeta. Komawo, laba saddaaka yange. Nayiwa omusaayi ku lulwo gw'oleme kuyiwa gugwo. Neeyanzizza kubanga mbadde mumpuliriza. Kyenva neegayirira tukomewo eri Mukama waffe. Tume kubeera abazaaye ebbanga lyonna. Wazaayira mu kutyakala ng'omwana ono. Wazaayira mu mirimu enkyafu ng'omwana ono. Wazaayira mu bakazi mu bwenzi. Wazaayira mu bisiyaga. Gino gyonna emize Mukama waffe yagisasulira ku musaalaba, ffe tulyoke tulokolebwe era tugireke. Yeetegese okutuwa amaanyi agalina gonna n'okutuyisa mu bikemo ebijja okukema buli abatuula ku nsi okutuusa lwe tunaawangula mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe. Weebale kubanga otuyigiriza ebigambo ebirungi ebizzaamu amaanyi. Ebigambo bino byategekebwa nga n'ensi tennabaawo. N'olaba bannabbi b'oli biwa babiwandiike, n'obyogera nga byakutaasa ffe. Tuyamba okwagalanga ekigambo kyo, okukiyiga n'okukigonderanga. Bwetulolo tunalaba omukisa Mukama waffe. Kkiriza okusaasira abalwadde n'abanaku. Kkiriza okusaasira abantu abali mu buzibu bw'ensi eno. Kkiriza okusaasira abawaŋŋanguse bonna nga n'abamu baamala kusobya ku mawanga gaabwe. Mukama waffe bakomewo beetondere eggwanga. Weetegese ddala okubasonyiwa. Abakyama ku bazadde baabwe,
kkiriza Mukama waffe okubasonyiwa, bawe amaanyi bakomewo ge wawa omwana ono. Waliwo abaakusobya ne bawanganguka mu kkanisa nga baddayo mu mize gye baakolanga nga tebannaba kulokolebwa. Kwegayirira Mukama ku lwabo. Abakozi b'omulimu gw'Omukama abongere amaanyi bawe omukisa olw'okumaliriza omulimu guno. TV ne rediyo zonna nga zoogera ekigambo kyo mu mazima gaakyo ziwe omukisa ng'eno 3 ABN ne Prime Radio. Nsabidde abaana abato bataase era obakuume. Abavubuka baffe awo be baggulira era ne bayaayuka naye bakomewo. Tweyanzizza mu byonna mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Mwebale nnyo, mwebalire.